kaffe so tebatuwola batuyita bayayi naye nga teffe tusasula kakati nga ye wa matayi yeroki nga twamuyitanga masmart naye bagenda okakalanga buli omwamu bangi n'omuvubuka omulala ewaffe eyo yagenda n'alimba mbu ye endiga yamutomera gundi endiga yamutomera yakyetuma muneze byabakazi sibiriiko kakati abaana abawala bonna ne bamukolako omukwano mu kyalo ekiddofe ekyaffe kati bagendanga mu mazina lwe yagendanga mu mazina obudde ne musokawo obudde eka nga ngende ewa gundi ye mutomerwa ndiga egye nnyo okwebaka mmeresi anti ngamba gwe yatomerwa ndiga yatajja kuntawa naye bwe yatulanga gatuga akati ogamba mbu omusajja bw'olodda n'onyumya wategedde otya kakati bwe yatukana n'amega nakapancu nagamba bannange nedde oli mulamu muzibu nange kati yabayisangamu nga avayo yasirika ono n'ateega addako ono agamba bannange eri mpologoma nkadde etegera ku kizigo wamma nange bwe yakola nange bagenda okweganga ekyalo yakimalawo so nti kati ekyo kyowulira kyebagamba nti ogenda okwesanga nti gavumenti yeteega mu tageti nti ogenda okwesa tusagigaanira abalina abantu baffe bafiidde mu ngalo zaayo nze ne bwafa accident njetegereza osoga birumira ne bwafa laddu kubanga neddogo balikkiririzaamu esolowanga gavumenti yesindise laddu Segirinya nga yakola ki gavumenti ye of course olwokuba nti gavumenti tumanya bintu byayo abagirimu nti batya n'akasirikitu batya n'ekisiikirize so tebalina gwe batwala rightly era kimu kikumye ku mwami Museveni okulowoozaako obulowooza ne bakola ne bayita preventive arrest basooka ne bakulya ne bakuba emiwiro abantu babangi abagenze ne basasula n'okuliyirira nga bamusibye ebbanga ne baba ne bamuggyako emisango naye nga gigoba bamuteekako munene zoliyanga mambu omukazi oyo atunda kasooli omulaba n'amalaga nti nze nja kukuba essasi ng'asaaga bamulya ne bamutwala emukima bamala kakasiza ddala ndi yadeerogoza kapere bamubamu empi tuddenga muzanyira bintu ebyo birekera abali serious mwenga bannabyabufuzi naddala gwe gwendi naawe kiki kye wandyogedde kufa kwa Segirinya okusooka ddala nja kutwala mukisa guno okusaasira maama wa Segirinya amubadde ku lusegere nnyo maama ne watamba maama wo baabasiraamu batugamba baabuuza Katonda mbu ani gwe bantwalanga ekikulu namugamba asooka maama tamba owokubiri maama owokusatu maama owokuna maama taata nagenda mu kyakutaano so loose wala abajja loose baawe walinayo byeyankolera maama we waliwo n'abagamba olinga kina nti tekyandibadde kyakusabira oba tekyandisemberedde muzadde kutunula mu ntaana ya mwana we nonzi kyensaba era bwe nakaaba taata wange ng'afudde nenga naye bulijjo kyensaba Katonda namuga Katonda wange nkusaba nziike maama wange nziike taata wange taata wange nemuzika nenga Katonda nga kwebaziza nkuwadde ttiiki ni mama wange nze namusana aka yakimpa ndi muziika kubanga kibi yamanyi struggles yalina mu lubuto nga yakufuna atya wagira bwati n'akulaba nga okuze neyebaza Katonda n'agamba omutambuze twali mu kuziika Olanya kitaawe n'agamba nange muddanga ne munziika ekigambo ekyo kyankwatako nange muddanga ne munziika bange etaala yezikidde gwalama nti mulijira kwonoka kati gwe mujirako akoze ekyo agenze so nti maama wa Segirinya ekyala we abaana be kati awo ne tujjako mikwano gye egya bulijjo egy'ebyobufuzi
n'abalabadde bamwagaliza n'abeekawo MP North kumpi abamaze ebbanga nga tebakiikirirwa kubanga ebbanga lyamaze nga mulwadde liruma mayinzi Segirinya nasobola okulya Segirinya nga ddoboozi ly'ekyebando ku radio akuba akasimu ke bwema kuyiga akubya amasimu nengenda okulaba tekinologiya waabwe babeera n'essimu nnya mwana nateekuga nti mpa essimu ya Simba naye nga tojja kugisobola mpa essimu ya CBS kubanga balina tekinologiya waabwe gwe bakola niyo fuuka so brand name bo bategeera ekyokukola kakati ne mulaba nnyo nga tuli mu okutuwaaka yajjira mu gurupu za Honorable Munyagwa najja ntubeera naye nga abeera nnyo aliwo nnyo nayagala nnyo Dr. Besigye nnyo bange nitubeera naye nga akati nayingira FDC bavudde mu FCDP nayingira FDC afuka memba nga teri lutalo Segirinya batute emigaati ne gunne Munyagwa baba bakutte waliwo bamukwana adduka emisinde gwe naye nga tabimanyi ne bamukwata naye nga olaba Segirinya musajja mumpi nga adduka n'akatayi ka karedi kadduka ojjukira batwala TV gwali musalo gwa TV ye yaji batwalidde yali akabadde activist nga wamaanyi twafunawo obutakkaanya naye ng'ayagala obwa MP mabega bwa MP ng'akyali wammwe tuga linda mukko laga kati gwe mulondi temukola ki temunya ne dokita yabunjagaliza ye kasanze dokita abunjagaliza ng'akudde na mwindi box nera ne komanda biri byabadde byakugiramuko najja akati bwajjanga ayagala bwe MP ndowooza gundi abasaba empapula Munyagwa yafuuka nga isse boss Tubaga North 216 kakati n'atazireeta ono Semmindi n'azireeta n'agamba kaadi tugenda giwa Semmindi kwe kuddeyo n'agamba naye Simba kubwa Lord Kansala naye ate abusanga kaadi nga bagiwadde dda bagigabye dda n'afuuka independent naye ng'ali liini n'agenda mu KCCA ogenda mu KCCA teyagenda ku kaadi naye waliwo mind FDC yali kaadi ya independent nali kaadi Semmindi yali atula kubanga asobola kwagala bwa MP Semmindi n'abufuna Munyagwa naga nti Semmindi kwa yali komanda waabwe era nga yateeka layina kikulaga nti ekiseera ekituufu bwe kituuka kiba kituufu yes kakati n'agenda ku bwa Lord Kansala kati bw'atuukayo ne wajja okulonda sipiika naye nga Segirinya lwaki ojja kwa Simba agamba nedda kakati gana amawulire gonna nze mwagala mbe nga sigaliimu sipiika sigwagala nange njagala nzoga bazijjeko baiti ntugamba kale era naye yalina musajja ono Zigwa era ava Rubaga South Kawempe South batambulanga naye bazoganyiza babiganga ami ng'omulaba ng'ayagala era yaleeta ekigambo MP2B kiva ku ye MP2B batukubako olwalisema balaba ebituufu lwe yasobola okubwagala mu neratifu n'atya kakati mbu bw'agenda mu ofiisi ya Latifu amuyita n'akasegirinya otawanyiza ki munasooka amulooza amuleetedde ebyokulya bagamba mbu yamuteekera akafayiro aga nze mbadde sikuyinaako buzibu kanala ali balowooza mbulaka wali amuteekedde ejjamba ddene nafunagasonga ye yali asaalisa mu busaalisa ng'akanga ndowoozaga naye ng'akyapika maanyi kati eventually wano Nuupu bwejja n'acrossing over n'agenda mu Nuupu Kalwa n'amuyamba ne kaadi agifuna ne bagimuwa yali abeerawo nnyo awo si wafukya misaputeti ng'ebiriwe era waliwo twagenda naye Netherlands twasooka ndowooza okulinnya ennyonyi twagenda ffenna ne tugenda Netherlands baali bamumye nno visa Dr. Besigye yagimusabira n'amuwandiikira gundi n'agenda n'agamba musajja ono wange namugala nga bibiki byojaba ne wamindoza n'oluzungu nenga silunyevu nnyo nga balowooza ajja kusigala nedda ono omusajja mumanyi ayagala nnyo otewa tuliko tasobola kusigalayo era ndowooza bonene Kansala nalowooza ne bajja ne tugenda wali conference yaliyo Segirinya n'anyumirwa nnyo n'akolayo emikwano miti ye yajjako na leeti kati bamugalie ne ku airport n'ayingira ne tujja ne tukomawo kati n'akolayo emikwano n'abanga asobola okukola ki yali muntu mukozi wa mikwano nedda ng'amanyi wokuyingira namuga nti sawa zonto yazo okutuza muganda wange akado omuntu amaze okuyita muganda nga tomugamba ki akuyita muganda wange muombefu
era nga muzibu nnyo eri muntu alimirira mu kkubo lye ddala akubulira siri musanyufu komanda siri musanyufu omusajja mumpi wati siri musanyufu kakati bwagira akanyumira ennyo bamugamba ogenda ojjukira ebigambo byayogera mbu byagenda okuraisinga issues ewa speaker oluzungu olwo lwanyumira sirwogedde Mr. Speaker sir nengamba alwogedde ne bambi bwe nagenda bambi bwe bamusiba tugenze omulako mu komera naye twamusanga erubaga ne mukadde waffe Dr. Besigye twabera naye ebbanga ddene wamenga na musajja wange namulala ne symptoms zinze ez'obutawona zinze njiga nirakwaffe twayiga genda nga era naye ndowooza yali akiwulira muli okusinza ku basawo byagambye bamugamba ndowooza yali akiwulira nti obulamu bulaka tebujja kubaawo bbanga ddene abadde alwana abadde omanyi baga nti ekisinga okukubeeza omulamu bwe kulwana nakukkiriza ekyo kyabadde takirina kyabadde alina nti ndi mulamu yakugamba ekyo tekimubadde nako tumulaba nti mugonvu nnyo yalaga nti 226 waali wayogera nga alina eddoboozi nga ali ebweru alowooza omusajja ki nebaza Dr. Besigye Dr. gwantuusa wano ne maama nga waali namugamba maama omusajja ono naliki omanyi alina baja naliki olina baja nga ogamba kigatto waabwe naliki namwebaza negwantuusa wano etunyumya ebintu bingi Dr. nagenda ayogera n'abasawo be naye nga bwali medical doctor teyadda kumbuulira kibasawo kyebakola ki era nze siyinza kuddamu olwo olwali nti manye ebadde biruma ki naye nga manyi nti mulwadde nga nagenda simu olabanga nawe zolabanga omuntu zoga oba kino oba olubuto olubuga naye bambi netubeera naye tukomawo Dr. Yarima mukyali akondoza ne Nairobi eyo n'akomawo olwo nawuliza ngenda okulaba nga atandise okwerabira bagamba yabuuza omuntu ng'ate waali awo wakinyandesa twagenze okuli ali mu ICU ng'ate eri Lubaga ali wano Lubaga ngamba musajja tabakaki kagende ne evenke allawe nagamba ennaku ze zikola ki zikoma leero nga mwenda ku makya bwebagenze nabikyusakyusamuko mbadde ne dokita omu Dr. Kamara MP we Kabale nemuga eri omuntu gwaga nti obwongo busirise mbu akyali mulamu ebyaddala bebalangiridde basoso ne babika emitima ne gigenda wala fe abatamanyi bwe bazizza ne batuga nti netugamba Mukama Katonda yeebale kubanga nze olunaku lwe nategeera ebintu ebyo twalina lawyer waffe yali we Kabale yafiira wa Kampala Hospital actually kulemiza bali bamunoonyeza nanyonyi kumusitula kumutwala ki bweru nsinkana mwanyina Dr. Besigye nga nyingira afuluma Dr. Olive Kobusinyi nembuza Dr. mulwadde ali atya nangamba he's in a situation of multi-organ failure mbw ali mu mbeera organs mu Luganda ebitundu bye eby'omunda yes ebikola omuntu bingi biremereddwa nange omanyi abaddugavu tetubuuza omulala nalibuuza kitegeeza ki nenyingira musanga ebyuma bikola ki bipika mulwadde gwe nasooka okutuuka mulamu bwange ng'akanga nenvaayo bwe nafuluma ebweru ngenda kulaba baddamu okusembera dakiika 3 bagamba akoze eki afudde bwe naddayo nembuuza Dr. Kobusinje akawungeezi nembuuza ali otegeeza yanga nti obwongo bawufudde omutima gwo bagugize kuganga byonna ekifo ky'okugaa nti gundi afudde babanga abakuteekateeka kanenzijukira Yasser Arafat yali omukulembeze wa Palestine yagenda n'afa ng'afiidde France ninga balina muziika Gaza olugendo lulaba luwanvu ate nga balina abamu ku balina okuziika ba president ate nga musiraamu abaziika ku olwo eddwaliro ly'amagye France ne lirangirira nti Yasser Arafat is clinically dead byebyomuntu okukola ki kakati bakyamutadde ku byuma naye nga bamulaba nti wonyingirako switch off aba akoze eki byonna bikoma kakati nga obudde bali mbukozesa kubikira bali kakati wabikira olunaku lwebagamba nti Yasser Arafat breaking news dead Bill Clinton yali ku nnyonyi bonna kubanga kuolwo era bamuziika ngera weebali kale nga tebalina wovunya ddiini ya Buisiraamu yabadde oli akyali mulamu nga nasaka nti bamala ennaku 3 kakati kubanga ba Islamist tebasobola kikola ki baabika nga byonna babitegese eno zobanga nentaana biki yabuka nga nabo babuuka
bona ne babeerawo so kuzira kwagwe oyinza okwebuuza eyamala nnaku mmeka ng'afudde nga nti alo yafa nti bakikola batya baga clinical dead so abasawo balina ennimi zaabwe so omusawo gwe tufunye okusooka tugambye nti asemala n'okumalayo emyaka 10 ng'ali awo ng'omutima gukyakola naye ng'obwongo kizibu okudda engulu kitegeeza nti ekimujjako kunyiga peesa lya mashini bw'ojjako ekyuma ekyo kyatagenda kubeerako obulamu ekyo ekyuma kiyinza okutugisa bwe kiti era amalwaliro agatali ga ddiini kati ng'eryo singa teribadde lya kereziya bamubateesaawo batya n'abeera ku kyuma naye biru nekula omuyimbi bwe yafa moze tebaga nti obwongo bwali bufunze nakuvunda kitegeeza yafa n'asigala ku ki ku byuma nagamba mbungeri abalina byebayisaawo ono dokita kyadaga nti mbolusi tulenya amalwaliro ngalo olusi sayansi waabalala kalwayinza ga katumanefu okwetegeka kati nga pulezidenti bw'afa ng'olowooza olukuganga nti akutuse oyagala pulezidenti okufa ngambye singa pulezidenti mutuga pulezidenti mbadde manyi nti singa olosogedde olenze simula onogye n'omusebe teri amukubikira bagenda omubikira balina ebasooka okubikira balina ebintu bitukoze eki Magufuli yabula buzi abantu bamala kwekyanga naye nga tumaze nako weeks 2 president waffe tetumulaba tayire bamalako bbanga tayiseeko wano batubulire gyali ali bubi afudde twetegeeza beeri munda bamaze okwetereza ani amubika museza ffe za Africa okubika president Buganda wange maanyi bamala kukkiriziganya eri abaali baagala gundi si abamubika Suluhu bakikwete ne bakwata gwabadde ne bakkiriziganya Suluhu amubike bwamubika nga bwe buddako ate olayire kubanga entebe ya president ebeerawo nga njereere olaba okutereza ebintu kitegeeza maama okubika Segirinya basabaga atusse busalinde odenda olayinza okugamba ki anandize kati Segirinya ba MP talina nnyo kyakola ki kuba MP talina nnyo talina executive powers ezogamba chairman wero C5 ruling babadde abamaanyi ng'olayinza okkigira naga sokoleke tumale okubaza gundi bamujja Kongo nga mufu Kabila mwana amasasi ge yamukuba ngamunyolirawo naye nga bwogezaako n'omubika n'ogamba nti mufaati baali balinze nti bamubike bawambe nga bo kye baaliko ti tuwamba afudde kati singa bo bagenda mu maaso ne bawamba gavumenti baali bagikubye ekigu kakati nabali bajja naga nti uno mulwadde agenze mu kiriniki tumututeza Zimbabwe kakati beno nga bali mukola ki kwenyeza bamala okwenyeza nagamba nti baitanaga nti ani amusikira nga bakkiriziganyizza nti mutabaniwe niwe katubike ne babika ati president akoze eki tasobodde kuwona naye nga batwala mulambo kibaita okuba omuntu nga alina executive powers tamala gabikwa tolaba omusemaka bamanyi okubuuza waterevu bwolaba basobola bakubuuza bitomba gitandisa okukola ki okuwunya waliwo omunene omu naye teyafa bali balowooza agenda kufiira India neggwera negenda nerimako oluguudo lugende wuwe nja bukunyuza tuvudde ku mpewo greda bagitwala netereza amakulu era gundi ali India ne greda yakoze eki yalimyeko yazerimyeko baze ne bakolawoko bino ninadda era onda musinkana okumufomu nga naye Katonda oyina amaanyi kale ono banne baali bamutadde so kyega nti bakkiriza nenga Segirinya badde musajja ambe mulwanyi kati gwenge yamulaba tafunye mukisa kubanga Segirinya teoba yali ayagala awomera obwa MP ze yangamba bulungi nga nti obwa MP buwooma sente mwezi tuziridde bambi kati gwenge yamulaba nga tannabeera bwe tumulabidde nnyo okuyingira mu politics kiina kyekicontributinze ku kufa kwe oba tugende n'enteekateeka za Mukama nti yali akoma ku 35 you can't serious and politics of course life ebintu byobera mu bulamu bisalawo obulamu obwo gwa mawuli gasalawo obulamu bw'oliidinga kituufu era bw'obukyusa
n'ogamba ogenda osoma amateeka nyinza obutaddamu kulaba jjiini zo so nti tuliivinga bulamu mukolere ebirungi mukolere emikwano oyinza n'okusanga bwamwanvuyiza bw'olaba ssente ninzijanjabwa Sseginya obulamu bwajjanjabiddwa osanga singa yafadda yes kubanga kosti omuntu wa bulijjo togisobola kitwakyogera ne ku mugenzi Katolo Bwama yes nti ababutabeera mu parliament yes osanga teyani tusewo yafiira yes so ti bibe Katonda yakola ebintu bibiri muberamu ekirungi n'ekibejjinja libeera sayidi eno nga libalansinga ekyo kiba nti afunye obujjanjabi bubatajja kugamba mu batunze ettaka lye togenda nkuzibaga nti munnange liri tomanyi naawe batundawo awo basembye okutunda ogenda okozesa wasigaddewo akantu katono olw'okuba nti abadde kyogega nti embeera gye tulina okulwana okuziika abantu nga ebyabwe bigenze kati wano medical insurance ya parliament ebadde mukwasaganyako so nekibangika kati bolanga abaga parliament tine bwokutuka tetubanga ate ffe bwojaga tutandikiddewa nti ne budget jeri bagikolako so kati pressure olwaza omuno n'alwala mugenda n'ogwa bagenda muziga bwati nga okusasula biru yesigaddeyo nga togisobola kumujja mu ddwaliro nga togisobola omuntu abeerayo mu ddwaliro nga ali bubi naye nga mu obwongo bwammwe buvudde ku mulwadde wammwe buli ku biru bulinaku olwengerako ate nakyo ne kikutta yes anti bajja nagawo balada gwesemanga gonga anti munne kati babanja egundi mwaga amalwaliro amanene bwisero oyina sente ziyongera ku account yongerako $5,000,000 yongera ng'omulwadde ye kando ya family no nyina omusajja affe ku kyalo bwe yalya n'azirya sente bazirya ne batuwanga property gye basigazaawo ya $2,225 nga baagala ebibiri n'agamba mukyala we kati bwe tuziwaayo mponera ddala discussion ebeeraawo ng'omulwadde muyina naga kankole ki kanfa abaana bange basigale nga balina eka kubanga olwedde ebirala byonna baali babitunze ettaka egindi bayitunze egundi bayitunze wano onkule gavumenti singa tekola ku bya bujjanjabi ne bakubuulira nyina mukwano gwange yafa yali economics mu finance yaŋŋamba nti singa mbadde saasoma yali yafuna skin cancer era masters yaffe gye twasembayo ye teyagimalaako n'amujjanjabira India n'agambye wana $4,000,000 kakati n'amujjanjabira mu Amerika tuwabeera ne ku WhatsApp gundi kakulu nga tubeera twogera ku WhatsApp nga byenjogaga nzikirizigana naawe tulina okunoonya bwe tukola ensi yaffe naga kati tulama nze nja ne singa siri nga kyagaza olaba omuntu alina obuntu yaga singa siri kino naga singa siri wano era yafa nga agenze kukola review twanyumya naye ennaku nga bbiri n'akola ki kitegeeza nti okuba obulungi bwe financially bamuvugayo emyaka okuba n'ekifo anti ovunanya gavumenti yemusasulira tebyasinga bugagga gavumenti bakulimba guno obulwadde bwavuwaza nze nanyumyanga n'abagundi n'aba oneri waitoda nagatu emitwalo 2 ejja $, emitwalo 10 ejja euro genda obuuza aba BMK nalabe gundi kamiliyoni nga yachagala 7 yes kati ngoli bwakubuulire era bagamba mwobo obulwadde oli bwategerera value life bagamba leero okubeerawo twasasudde $10,000,000 n'ekya nagamba kakati gwe leero sasudde meka okujjako ekyo ekyakyokoze ki kyenatadde ali ne bwotali kiridde so nti ogenda okiba ng'okubeerawo seriously health sector tulina ogirowoozaako ng'ekikulu nti omuntu singa n'omulala abadde mu mbeera ya Sseggirinya abadde asooka okubeera obulamu okuwanvuwako bwe butyo oyinza n'okusanga nti nga bayinza n'okuba nga ne palamenti yatuuse n'ekoowa kukuba nti bamusanze Lubaga nga baamukomyawo nga balaba omanyi bamanyi okujaga nti budget ekoze ki kuba ate waliwo wadda mbu kyanjo waliwo yatuba nga yeeta agenda UK ne baga sente atutte nnyingi agende India ng'okyaka nga tekituuse kuba nti bategedde waawe weetaagisa naye nakino kimala kubanga kiri kitwala kinene so nti yo okubeera mu politics ekinakyo
kirina ebirungi byakyo kibeerako n'ebibi ng'omuntu obulamu bwe tulidinga kubanga fandi kye twekwasa kiri kimu nti tebandimutaddeko misango gya musibya oba oli awo nga singa teyali mu byabufuzi osanga era singa teyali mu byabufuzi tomanya osanga oba yali badde nga alina omulimu gwe yaliko n'agufiirako oyinza oba wali ovuga kiroole ne kigwa n'ofa oyinza oba wali ovuga kibaasi oyinza oba wali wagenda ebuwarabu n'okola emirimu wali omuvubuka wange yange yakagwako accident 3 ebuwarabu yandaze pikipiki yaweddewo akola delivery nanga omusajja akutomera mbalina enguudo ngazi ate kinewunyiza mbu ate mubaba Abawarabu boogerera nnyo ku ssimu ekitali Bulaaya accident yes naga abalazi bakuba ne zibatta kati wano we tuli ku kiri kye wasoose nakyo nti omubbi w'okukyalo tomubbisa ne byatabbye kyova nsinza ate nga talina tunenya balina gwe basongamu lwakwanza enkola eyange mala kufuna bukakafu nendyoka kikirwaki zopita ku bukutugu nti nkuyambe nkuwa ebintu byemanyi nti biti nga bituufu n'ekigenti